Nkwaniriza nnyo Munnayuganda ndaba, nkwaniriza nnyo Munnakalwana, nkwaniriza nnyo Munnakasanda. Neegatta wamu naawe okwebaza Katonda okuba nti atuyisizza mu mwaka oguwedde ate n'atuyingiza omwaka omupya. Manyi nti bangi mufuniddemu ebirungi bingi, twebaze Katonda, ate manyi nti bangi mufuniddemu ebizibu. Katusabe guno omwaka ogutandise gubeere ogw'ebyengera eri obulamu bwaffe. Nze Gita Charles eyeeteeseteese okukiikirira ku disitulikiti y'e Kassanda nga kansalawo nga nkiikira eggombola lyaffe ery'e Kalwana. Akusooka kwebaza abakulembeze ba LCs gye ntambulidde nga nnoonya akalulu kange akantuusa ku ntebe y'obwa kansala nti munkoze obulungi obutenkanika, mwebale nnyo okunnyaniriza ate n'okunzikiriza okulaba nti ntambula mu batuuze baffe mu mateeka. Neebaza abantu bonna abatuuze b'e Kalwana gy'empisa yonna nga nnoonya obuwagizi nti mwebale nnyo, mwebalire ddala obuwagizi bwe mundaze. Olunaku olwaleero ekindeese okwogerako y'ensonga ey'ebibuuzo ebijja bimbuuzibwa. Ekibuuzo kino kyambuuzibwako ko n'omu gwe twesimbyewo naye ku bwa kansala bw'eggombolola. Nambuuza naye Gita, olina emirimu gyo, kiki ekikuleese okwesimbawo? N'abala bangi bazze babimbuuza. Ye kituufu nina emirimu gyange, era omukulembeze omutuufu alina kubanga alina emirimu gy'akola nga azze kuweereza so nga tazze kufuna mulimu. Nja kuddamu ekibuuzo ekyo nti ebbanga ddene lyetolodde emabega wonna wonna ekifo kino kye neesimbyeko kibadde tekitwalibwa ng'ekyamakulu, era nga n'abantu mu Kalwana balonda ekifo ekyo kujjuza kifo naye nga tebalonda buweereza, nga bakiraba ng'ekifo ekitali kya makulu. Era abasinga bafa nnyo ku kifo kya MP, ne bafa nnyo ku kifo ky'ow'eggombolola, ne bafa nnyo ku kifo ky'owa disitulikiti, naye ate kino ekyaffe eky'obwa kansala tebakitwala nga kya makulu. Kyokka ate n'abo abazze balondebwa ku bwa kansala ne batafaayo kufuula kifo ekyo kya makulu okukiraga abantu nti kino ekifo kinene okusinga bakirowooza. Nzize okwesimbawo nze ne Bannakalwana tukomyewo ekitiibwa ky'ekifo ky'obwa kansala bwa disitulikiti. Kansala yabeera omukiiseewo mu lukiiko olufuga disitulikiti yonna. Kankikuddiremu ekitegeero. Kansala wa disitulikiti yabeera omukiiseewo akukiikirira ku lukiiko olukulu olufuga disitulikiti. Nga bw'olaba MP bw'ali omukiiseewo akukiikirira ku lukiiko olukulu olw'eggwanga. N'olwo kino ekifo ky'obwa kansala tekisaana kuteekebwamu muntu ng'omaze galonda okujjuza ekifo. Kisaana nnyo okuteekayo omuntu ng'omaze kulowooza kugooteekayo asaanidde, kubanga ebintu bingi bye nze ndaba emabega wonna nga bivunaanibwa MP ne bivunaanibwa ow'eggombolola oba wa disitulikiti, naye ng'ebintu ebyo byandibadde bivunaanibwa kansala wa disitulikiti. Naye olw'okuba abantu ekintu ekyo tebakitegedde bulungi, tebafunye kubannyonnyola bulungi obuvunaanyizibwa bwa kansala wa disitulikiti bwe buliwa, beesanze nga ebyandibadde bivunaanibwa kansala wa disitulikiti bivunaanibwa wa LC3 chairperson, oluusi MP, oluusi LC5 chairperson. Kansala wa disitulikiti tunamulonda nga tunakulonda kifo kino kye neesimbyeko ekya kansala wa disitulikiti. Sooka weebuuze ebintu bino bibiri: omuntu gw'olonda asulawa, ewuwe yewwa. Mubabuuza abantu bano abeesimbyewo ku kifo kino, ewuwo yewwa. Bw'abagamba nti ewange yewali, mufune munnamu mumutume agenda alabe awantu awo wagamba nti ewuwe wasaanidde omuntu okuba omukulembeze okuba nti wabeera.
bannanga abantu mbabuuza ebibuuzo, mubuuze abantu ebibuuzo bino. Ekyokubiri, wasoma kyenkana ki? Kubanga olukiiko lwa district si lukiiko lwa ggombolola, lyo olukiiko lubagana amateeka, olukiiko lwetaaga bwino. Tusindika abantu ku district nga tetumanyize kwetegereza. Mubuuze omuntu ye wasoma kyenkana ki? Kubanga ogenda kufuuka kuba mukiise waffe ku district, wasoma kyenkana ki? Onoosobola okuyimira mu lukiiko lwa district n'oleeta ensonga neewulirizibwa, oluzungulo lusobola okwogera, abantu ne bawulira nga mulimu eggumba, ensonga yesobola okuliizibwa. Yo wange, kubanga jjukira nti mu bakansala mwe balonda sipiika wa district, mu bakansala mwe balonda vice chairperson wa district, mu bakansala mwe balonda ba ministers aba district. Kyenjagala kiri kimu nti nze ne bannakalwana tusobola okuzza ekitiibwa kya Kalwana nga tuzza ekitiibwa ky'ekifo ky'obwa kansala bwa district n'emirimu gyakyo. Kalwana naye esobola okubanga eganyulwa ng'ebitundu ebirala. Sente z'abavubuka zijje mu bavubuka bazirabeko, sente z'abakyala zijje mu bakyala bazirabeko, abakyala ab'akatale abakola mu katale ekikandwa nabo bafune we bakolera nga wazimbe okwo kusaka, kubanga enkuba bwejja abakyala bano ab'ekikandwa abakola mu katale babonaabona. Naye ng'egyo emirimu kansala wa district wabanga alina emikwano ng'asobola okulobinga, ng'asobola okumanya omulimu ogwamutwalayo, tebayinza kubonaabona. Munnakalwana nkubuulira ekintu kino, emyaka giri 5, emyaka 5 bw'ogizannyiramu, manya bw'obadde n'emyaka 20 giggwako 22 mu egi, 5 giba mifu. Bw'obadde n'5 oba mu 5 mu egi, 5 giba mifu. Tokkiriza muntu yenna kukusalirawo ani ow'okuwa akaluluko, kubanga akaluluko omukono gw'okwasa peeni eno oba ekinkumu kino okutwala ku kalulu ako oba okutiikinga akalulu ako giba myaka 5 oba owaddeyo. Buli okwata peeni ng'oli mu bbaafu n'okwata ekinkumu batasobola kukozesa peeni n'okola oti n'otwala ku muntu oyo gw'olengera, giba emyaka 5 egy'okwesiimako n'abaana bo n'abazzukulu bo, oba egy'okubonaabonako n'abaana bo n'abazzukulu bo. Bino nno tebiri Kalwana wokka, bwe manjogera ne Uganda yonna. Tubeere bamanyi nnyo, tubeere bagunjufu nnyo, tubeere nga tusobola okwesalira okwani oyo gwe tugenda okukwasa obuvunaanyizibwa obutuweereza okumala emyaka 5. Nandyagadde mu myaka 5 Kalwana ebeeko weetuuse, kubanga bingi kansala we district byasobola okukola ebijjuna abantu be. Nandyagadde abantu bange abalimi bafune emisomo, ettaka lyaffe likaddiye, tuli balimi ba mmwanyi, tuli balimi ba butunda, tuli balimi ba kasooli, tuli balimi ba bijanjaalo, tuli balimi ba matooke. Naye ddi wali olabyeko kansala awo ng'akuleetedde omulimisi okuva ku ggombolola ajja kusomese? Ogwo mulimu gwa kansala si gwa MP. Abalimisa gye bali ku magombolola ne ku district, gavumenti ebasasula. Abalimisa gye bali ku abasawo b'ebisolo gye bali ku gombolola ne ku district, gavumenti ebasasula. Mbuli olunaku kansala olwo era kubyeko olukiiko mwero siiyo
n'agamba olwaleero ndeese omusawo w'ebisolo atubuulire ku ndwadde ezikwata ku nte nenge gy'oyinza zitangiramu. Mbuulira Kalwana zuukuka, Kalwana zuukuka. Tuwulizaayo ennaku ntono ky'obalaba kati nzize mbagamba ebintu bino mbatambuddemu ne kati obudde buno butuuse. Kalwana zuukuka. Kansala yajjako ddi n'omulimisa n'agamba nti abatuuze ab'e Rwenzo kati mukuŋŋaane, n'akubira chairman n'ayeta omulimisa n'abagamba nti bannange nti ettaka lyaffe likaddiye naye kino ekigimusa kati kyekiri ku mulembe ekyanoonyezeddwako ne gavumenti kyekituufu kyema mukozesa muggula eddagala mu butale mu maduuka effu teryavunaana. Ne mugula eddagala erijjanjaba ente oba ebisolo byammwe effu. Naye ng'ate omulimu gwa kansala gwandibadde gumu gwokka. Bweguliwa abantu babuulire kiki ensigo kikati eri satisfied ekkiriziddwa abantu baleme ggwa mu nsobi. Oyo ye kansala tajja kubalimira nguudo, tajja bazimbira malwaliro. Naye obuweereza kansala bwatuusa ku bantu be bwe bubajja mu mbeera embi, MP n'ayongerezaako, Gombana eryongerezaako, ne gavumenti, central government n'eyongerezaako okulaba nti erima enguudo. Bino byonna mbyogera olw'obulumi abantu baffe mwe tutambulidde ffenna. Ne ŋŋamba nedda tusobola okukolawo enjawulo singa okkiriza ku lunaku lw'okulonda nga 22 n'okwata ku bwa kansala bwa disitulikiti n'otiikinga independent akabonero kange Entebbe. Bwe woolaba Entebbe teekawo ekinkumu emyaka 5. Woolaba Entebbe teekawo katiiki emyaka 5. Bwe gaba nti amaanyi g'abantu, leka amaanyi g'abantu googere. Bwe gaba nga amaanyi g'abantu, leka amaanyi g'abantu gasalewo. Gasalewo anaana gakulembera nga tegagambiddwa nti londo ono wandino nedda. Nsaba amaanyi g'abantu gasalewo. Omukulembeze ayogera n'abantu, omukulembeze tayogera eri bantu. Obudde butuuse tumanye kye twetaaga so si kye twagala. Munnakalwana obudde butuuse tumanye kye twetaaga so si kye twagala. Buli w'omanya kye weetaaga oba oyongerwako, gwe bw'ofa ku kyoyagala okomekkereza obulamu bwo obuyinise. Gita Chelsea nyinza okuba nga simanyiddwa nnyo. Erinnya lyange liyinza okuba nga terivuga mu Uganda, tiryamaanyi oba mu Kalwana. Naye kyoba tokola kwe kunyooma obusobozi bwange. Omanyi bantu bangi balinga nze nga tebannatuuka nsi bwesobola boogererako. Omanyi ensi esiriikirira nnyo omuntu akyerwanako. Ettaka eryo terikola makulu nga waliwo ebimuli. Ettaka terikola makulu nga waliwo ebimuli. Naye munnange ettaka lyo lisigala limanyi nti lyerifuula ebimuli okulabika obulungi. Oli waddembe okubuusabuusa olugendo lwange n'ebirooto byange byenjagala Kalwana ebeere mu myaka gino 5 egiddako. Oli waddembe oddubuusabuusa. Naye nkubulira ekintu kimu nti olunaku lumu gwe wennyini abuusabuusa ebirooto byange n'olugendo lwange, ate olimira mu bantu abangi n'ogamba nti nze nali entandikwa y'ekyo ky'otaalaba nga kijja. Ennaku z'omwezi 22 Januari guno mwezi gwennyini, Munnakalwana nkusaba akaluluko nsobola okukiikira kansalaawo ku disitulikiti y'e Kassanda. Nsaba Omukama abankuumire mubeere bulungi. Ssaabasajja Kabaka